Twakomerekereza episode yaffe ey'ekumi nga mwana muwala Daisy agezaako okuwoninga sisita we nti bino by'oli mu mukwano biveemu. Mukirabira wa nti omukazi oyo yabadde ddala mu bwenzi nga mumulumiriza. Ekisooka ye maama w'awaka ayinza okuba tayagala kutuula mu nnyumba n'atuula ebweru. Kompawundi ye nnene, weddeko muganda wange. Omwana Louis yakombye kw'erima amugamba to hell. Nze n'okwetonda sisobola kwetonda kubanga muganda wa kimugambyeko namugamba ogende weetonde embeera eno edde mu nteeko musobole okukwatagana tuteekewo emirembe maka nga bwe nasalawo okukikola naawe bw'obaawo okikola tubeerewo kubanga taata yeetaaga omukyalo oyo tali wiringi kumugoba era tosuubira olunaku na lumu nti agenda kufuluma wano. Omwana Louis yakombye kw'erima nga mugamba nwanirira bintu bya kitaffe, nwanirira musaayi gwange, sigenda kulaba kitange nga buli kimu kigenda ng'omukazi oyo yakitwala naye ng'essaawa eno banfulumya. Nze alina okulwanirira sisobola kufulumya. Engeri gwe gye yakusika n'akoza ku ludda lwe, kankuleke obeere ku ludda lwe. Beerayo muyite maama wo, nze talibeera maama wange era nkyagenda mu maaso n'okulwanirira ekyaffe. Yalabiseko ewa boyfriend Jovan wabula kye tuzudde olunaku luno olwaleero mu mbeera yaffe ey'obuwala gye tutambuliramu nti abalenzi nga bano mu butuufu bo bwe tulina okwegendereza. Muganda wange wenna ali eyo naawe omulenzi wenna ali eyo nga bino ebintu obikozesa bukodyo wamwe tumaze obuzuula kubanga mukulu we atuwandiikira tuyige era nga bwe tulaba oluusi tubeeramu n'okunyumirwa ne best part esinga yakubeera yakumanya. Boyfriend amugambyeko okugenda ku musaayi byawakanyiza. Baganda bange mwekengerenga nnyo abantu bano nti gwe neweekebeza bweweekebeza nze mbeera mulamu kubanga ye oluusi gy'atambulira kati gwe si gy'otambulira. Gwe weekuumye enfunda nnyingi Beki ono omulenzi amugamba bugambi ye buli ekimuleeta wano yabeera alowooza alina kumukozesa mboliri atambule agende nga ye major issue ye era amugobaganyiza n'amugamba ekyo kiba si kye kikulese tambula ogende. Amugambyeko ku nsonga z'okwekebeza byebyo ebigambo byamuzeemu nga we mbigambye awo wabula ye amulaga nti owatali ka ssente ye talina ssente naye era Beki buli wajja nga taleese ssente awo emboozi ebeera ng'eyiseemu amazzi tayagala kumanya. Buli kaseera abeera amugamba va wano kati gwe ki ekikuleese mugaye sobola kufunayo budde bujja kulabako. Abawala gye tuli tulina gino emitima egyagala obeera ne boyfriend like first crush ng'owulira ddala mu butuufu oyagala kubeera naye buli w'abeera naye bw'olaba omuntu akutwitinga bw'ati beera mwegendereza. Muganda waffe Beki kino yakigwamu. Omuwala Daisy ye olwaleero yafumbye ewaka era tubaddewo nga ne maama wuuno atuuse amugamba ng'ofumbye mpola emmere tunaagirya kati. Namugamba mukwano nedda buno busaladi ze nsalaasalirako. Maama n'afuna akagiraasi akamaze alabike ng'anywa wabula abadde akafuna n'amugamba mama nnyina kye nkugamba. Mugambye waliwo ekibulawo bebi ngamba omanyi kaasalawo mirembe ka maama kasalawo okwekumira ku sayidi y'omukyalo ono balabike nga bafuna emirembe taata afune eddembe naabo bafune eddembe. Amusabye asonyiwe sisita we. Amuganze sisita simulinaako buzibu. Amutegeeza munnaye nayogeddeko ne taata n'angamba nti gw'olina okusonyiwa mu butuufu newalibadde ng'oli awo nga wenna oli mukyala. Anyway, alina by'abala ewaka naye ng'era bwe tugambye nti eddembe lye lisinga naye alyagala. Naye era muganda wa Louis alaba nga mu butuufu ekirina okubeera ewaka wano ddembe. Maama asonyiwe Louis babeerewo kubanga sisita wamwagala, maama amwagala, taata amwagala. Ng'omwana ow'empisa ng'omwana alowooza asazeewo yeetwalire kale maama abeereko ensonga z'amugamba amugaye munnange sonyiwa muganda wange asobole okubeera ki okubeera ewaka. Maama amuganze simulinaako buzibu naye okuva embeera eno bwe yabaawo wali olabyeko Louis ng'akola ekintu kyonna nti oba embeera eno aveeyo yeetonde. Simulinaako buzibu. Maama abaddewo awo n'ayogera n'omwana mu mbeera eyo ng'amulaga mu butuufu talina buzibu bw'alina wabula ayagala bakole ki bakwatagane bukwataganye. Ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala tufuna ebizibu n'ogamba omukazi muka ssebo naye nga gwakyereetedde. Louis ye enfunda nnyingi tumulabye ng'ali so rebellious ku mukyalo ono era ky'ekintu kye kimu ky'akoze. In fact nga muganda yakamala omwegayirira azze ne yeetaayiza ku mulyango ng'omukyala atwala amazzi waggulu
ng'enviira mpitewo nti toyina gy'olaga. Okuleetawo embeera eno eri violate nga gwe buli kaseera obeera nga oyagala kubeera awo nga muliro gwe gukutte mu nnyumba. You understand? Louis ebintu bino byakola singa tubadde mu Kinigeria nze mbagamba essaawa eno singa Ttenda ali ku basawo banaavumula muwala ono ffujjo lye naddalu lye. Amwesimbye maaso n'amulangira obulogo n'amulangira obwamalaaya. Gw'obeera omukazi ono okola ki? Amugambye vaawo mpitewo. Amugambye vaawo mpitewo. Ye ayina kyanoonya akimanyi. Kati gwe wenna when you become an obstacle amanyi ekyokukolera. Kyekyo kyendaba Ttendo yamanyi kaabaza. Buli w'onojjanga obstacle mu maaso ge yamanyi kyabaza kyalina okuzzaako. Kati ono omuleekaanyireekaanyi kubanga era ebiseera ebisinga bagamba backing dogs seldom bite kubanga tezitera kuluma zibeerawo nga zibeera buli kaseera zirekaana buleekaanyi. Mubimanyi bwe twabisoma eyo nga tukyali eyo mu English waffe eyo ow'ekito. Munnange yasalawo ono ye kuleekaana buli kaseera alowooza kukola ffujjo kuleekaana. Imagine omukyala baba namwetondesa amugambe munnange musonyiwa muganda wange naye nga tewayise na sekendi n'eddakiika teyiseewo omwana ono n'asalawo akole bw'ati ku madaala. Kati ojjawo omutima ogusonyiwa omwana ono be banaamu be baloga ne bawunza naye nga tumanyi kikyakuwunza. Amulangidde okuloga taatawo kubanga yabeerabira n'obbeerabira. Ttendo mu busungu obungi asazeewo n'amuyira egiraasi gy'amazzi gy'abadde akutte. N'amugamba kuno olw'ogenda okulaba amateeka gange nkooye okummanyira muwala. Oluyombo lubadde ku madaala awo nga buli kimu ono ayisa kino ono ayisa kiri naye nga byonna abireese ye mwana muwala Louis. Omuwala wenna ali eyo ng'eno embeera mu butuufu gwe gy'oteekawo ewaka. Abakyala bano nze kye nnyinza okugamba luba ayinza okuba tayagadde kitulaga naye balogo. Weekuume oleme okugwa mu mbi zaabwe. Akuloga n'owejjusa n'otandika mukazi mukassebo n'otambula amakanisa gonna n'ogamalayo. Mukyala wattu abadde yeetondera muganda we ageza okuwulira ng'ekigenda ku madaala si kyangu. Najja alaba embeera ki wabula bw'atuusa era gusalidde sisita we kubanga amumanyi embivuyo gye. Omukyala amugambye nviira mpitewo oluvannyuma lw'oluyombo olugenze mu maaso olunene ennyo nga ne days amaze okujja. Mummy we n'amugamba baby vaawo alaba she so innocent okubeera ng'ayingirira ono muganda we yeefudde kiwajje waka. Batambudde buli omu n'aseguka. Days asigaddeyo ye ku madaala ng'atunula butuufu ng'embeera emusobedde gw'abadde yeetondera ate asazeewo ku byonoona bwonoonyi. Alaba embeera gy'eraga tagitegeera. Mukulu Alex gy'abadde naye amaze n'atuuka babeerewo okugonjoola embeera ddala egenda mu maaso mu maka ga mukulu we nga naye tabitegeera. Onnagamba nti omusajja yenna bw'asituka okusaba obuyambi wabweru mu butuufu kibeera kisajjusa. Ebiseera ebisinga abakyala ffe tusaba obuyambi ng'amaka galimu obutabanguko. Ye mukulu Kibirige mu butuufu kati essaawa eno ali confused naye asalawo kimu omwana ono agende amaka gawummulemuko. Mukulu Alex kyagaanye n'amugamba nedda omwana tagenda kuvaawo. N'amugamba kati nno omukyala yabadde agamba omwana aba tagenda ye agenda genda. Alex n'agamba n'omukyala tagenda kuvaawo. Katukwasaganye ensonga katumale ensonga katubeeko bye twogera ensonga zino zikole ki ziggwe bayite bonna kubanga omuliro togenda guzikiza nga abalala bamaze okudduka. Bonna balina kubeera wamu olyoke osootinge zino ensonga emirembe gitebenkere gidde ewaka. N'amugamba muganda wange olina okutegeeza mukazi wo yakusanga n'abaana bo abaagale nawe akwagale naye waliwo okwagala abatayagalika kubanga Ttendo akigezezzaako naye Louis afuuse ensonga. Bino n'ebirala bikyajja mu episode zonna obuddako nja kuba mbikuleetera. All Channel Media kobadde mukwano atana subscribinga nkusaba you subscribe or liking videos. Views we need to interact or tubeere nga sharinga mu comment section. Thank you.